Nyazaala wange mukwano. Ye mwali mwa mukwano. Nyazaala wange maama wange. Ebyakuzaaza mu basajja 8. Nga buli mwana alina tata we. Gwe ne botabiteekayo ngenda biti. Njabye recording ambiteekeyo. Nange kye kibadde kintambuza mbana abasajja 3 beefumbiddwa. Ate nze sizaalangako mwana ne musuula nga gwe wagenda nga ng'osuula ababo. Nze nsirise Shamimu. Naye okusirika tekitegeeza nti omuntu tategeera. Nabategeera. Owulidde? Maama tata wa Ali mulala. Tata wa Zafarani mulala. Tata wa gundi addako mulala erinnya lyerabidde. Maimuna. Tata wa Jamila mulala. Tata wa bana 3. Owulira? Waliwo abalala Katonda yamuyamba n'atuulako mu bufumbo bwasembayo Kasese n'azaalayo abameka 3. Yes, Buterevu bwatyo Ajatizula akomyewo ne party 2 naye agitandise na kuwemula mama wa Aji Ali. Olowooza zino ensonga zigenda kuggwerawa? Olowooza Ajatizula tatandise okwokya? Nze ndaba n'omusango gwandi muyita mu ngalo. Nkusaba osubscribe nga atanaba, nawe atanaba kulekenga video eno. Genda maaso obeere nga bwotyo ogirayikinga. Era yo gye yavanga atunza amaka g'omusajja amaze okufa. Najja n'agula empiki gyali. Yatunda. N'azimba n'amaka ag'empiki. Gegale gwe wagendako. Shukuru. Yes. Ompulidde bulungi nnyo. Mukazi munnange, toyinza kuŋŋamba ng'oyagala DNA y'abaana bange. Nga naawe omanyi obuzibu obuli mu bufumbo. Nze nno nzadde mu basajja 3 obufumbo 3. Naye gwe abaana baabo nkugambye. 9. Abaana buli omu ne taata we. Mungu yakusaasira busaasizi. N'ozaalako mu maka gano agasembayo. N'owezaayo abasatu maama wange omulungi. Kyankaabya amaziga. But it's okay. The door is open for you. For DNA. For DNA. Abaana bo bamuwe bali mujje mbatwale ku DNA. Naye mbalayira temugenda kusanga nga kuliko omulala. Abaana bammwe. Kaleba malumbake. Maama wange omulungi abaana bammwe. Ogenda kati mukazi munnange. Nze n'okutegeera nti omwami abadde ng'akozesa omwana. Wategeera oti? Mbitegeera nange luvannyuma. Nga n'omwana gundi bakoze statement endala ey'okubiri. Poliisi wa? Ennateete. Ayo aŋŋamba. Omanyi omwana by'aŋŋamba? Era nkubiriza tuli ku live. Nkubiriza abakyala. Mulekerawo obukambwe ku baana. Wali mukambwe nnyo. Tugende maaso. So obukambwe bwali bungi ku baana nga maama. Anti manyi nange nakula ne single mother kuba abakambwe. Ng'ayagala akuggyemu kyakugyamu ng'omwana aleme ng'agamba munnange ye gwe buli kimu kyange nange gwe nninamu essuubi. Katulabika naawe kye waliko. Todda ate ne weenenya ati teweenenya. Wakola kye wakola ng'omuzadde. Wakola kye wakola ng'omuzadde. So Nisha yabuulira abasirikale. Byonna bye yandigambye yabibagamba. Buli kati ebimu ndaba bipya, mpulira bipya. Buli lukya ofunayo ekipya. Yes, Buterevu nno oyo ye mukyala Ajatizula asitudde olutalo abuto oba tugambe nti akomyewo ne party 2 bweba firimu akomyewo ne party 2. Jukira Ajatizula ne tiimu ye yonna bategeeza nti Aji Ali ke bamuwadde beyiro mbwawo tewali justice era tebasuubira kufuna justice mu kooti era mbu ne basalawo ensonga bwe batyo bazireete mu kooti ey'abantu. Mu kuleeta ensonga zino mu kooti ey'abantu batandika okuta obutambi obw'enjawulo era baali batusuubiza nti waliwo n'obutambi obulala bwe bagenda okuta nga Aji Ali Mwizera mbu ng'ali mu kikola n'omwana Nisha. Era obutambi obwo mpaka kati tubadde tukyabulindiridde naye tetunnabulaba. Ate olowooza Ajatizula ennyini si yafulumyeyo n'atandika okudda mu mawulire ng'alangira Aji Ali ebisongovu. Njagala ogende mu comment section golowooza guno omusanga Ajatizula n'aguwangula oba kayize mawulire n'atandika n'okuvvoola famire ya Aji Ali omusango ogenda muyita buyisi mu ngalo. Ali yava
ya veri najja nakozesa omwana wange ng'ali ne munne ku buliri. Swediki na teyawulira Muto myaka 12 kati yakagiweza. Jukira tulina eddagala lye tumukuba erimufunyisa otulo erimwebase. Aba yeebase ye. Shame mama nangamba mtundi ogwokubiri yamusanga ku kitanda kyani kya Swediki. Namukozesa. Kati bwe twasenguka tali wali Sudani. Kuba yali kanene nyumba nga sinagiserekera waggulu nga teriiko tuli mu nyumba ya wansi yalwayo. Namalayo ebbanga eriwerako natusanga nga tuli eno. Omulundi ogusembayo yamusanga mu katanda waggulu. Eno waggulu. Ng'olwo Hanati yajja. Mu kisengero omwo musulamu abaana bameka? Baana basulamu 5. Mulimu Hanati olaze. Mulimu Nisha, Swediki, Neshima, ne Swediki n'ono omulala ow'emyaka 9 first born wafenze naye. Bonna basulamu Butereevu oyo nno ye mukyala Ajati Zuula. Kansubire osobodde okubeera nga mwanatu omwerabirako. Oye Ajati Zuula ng'akomyewo mu kye twandiise part 2 bweba firimu nagambye twandiba nga atwolekedde part 2. Ensonga gye baliko y'ensonga ey'okubeera nga omusango baguzza mu kooti ey'abantu. Bw'eri kooti High Court bwe yalemererwa bo bakitwala mbu High Court yalemererwa mbu Haji Ali okuweebwa beyiro mbu babanga abamuwadde justice. Kitegeeza bo nga Ajati Zuula ne ttiimu ye bo tebagenda kubeera nga bafuna justice. Nkiwa ensonga zino Fifi da Queen Nalongo Kitone bonna bazirimu era bebamu kubasindikiriza Ajati Zuula okukomawo mu mawulire. Ndowooza ne zino interview be bamugambye akole ki azikole imbu mu kooti yo tagenda kola ki tagenda kufunayo justice mbu era kigenda ba kizibu. Era nawulirako ne Fifi da Queen ng'ategeeza mbu ke bawadde Haji Ali Mwizera beyiro kitegeeza ensonga ezo ziwedde bw'omusango tegugenda kuddamu kuwulirwa. Vidiyo ezo nazibazannyira wano abasinga ku mmwe baziraba. So ba social media in-laws bavuddeyo ne bategeeza nti abantu abasinze okuwabya Ajati Zuula bebo bennyini abantu abamuli ku lusegere, abo abantu abamuwa amagezi omuli ba Fifi da Queen omuli ba Nalongo Kitone be basinze okubeera nga mwanatu bamuwabya. Ekyokumawo mu mawulire kintu nno kye yakoze nze ndaba ng'eyayokeza. Bugenda mu comment section ombuulire ekyamazima Ajati Zuula abadde yeetaaga okukomawo mu mawulire oba agenda kwongera bwongezi pwokya. Genda mu comment section butereevu obeere nga otuwa endowooza yo kubanza ensonga bwe nzitunulatunulamu ndaba ng'omukyala ayongedde bwongezi kubeera nga ayokya. Ekyamazima Haji Ali yaweebwa buweebwa beyiro wabula omusango tegwamuggyibwako oba kooti tennasalawo nti Haji Ali omusango aguwangudde. Naye engeri Ajati Zuula ne ttiimu y'engeri gye bali mu kweyisaamu yeeyongera bwongezi kulaga nti oba kooti bagikubamu ebituli n'abalamuzi baayo bonna babakubamu ebituli. Kubanga bwe baziba ng'ensonga zikyali mu kooti era nga Haji Ali Mwizera bamuwa buwi beyiro, kiki ate ekibaleeta mu mawulire okusigala nga bayongera okwogera ku musango ogwo gwe gumu? Kitegeeza kooti bagikubamu dda ebituli n'abalamuzi bennyini nabo babakubakubamu dda ebituli. Mu butuufu musemateeka w'eggwanga ye Haji Ali akkirizibwa okuweebwa beyiro.
era kyateeka nti yo beyire erina okukola ki ebeera eteekeddwa okumuweebwa era omulamuzi teyakola nsobi kubeera nga Mwanattu awa Haji Ali beyiro. Naye kati bano okuvaayo ne basigala nga bagenda mu mawulire nga boogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo nga byenva okukulaga mu katambi ako. Hajjati Zulu okuvaayo n'abeera nga akyasigala ng'agenda mu mawulire ng'ayogera ebigambo ebyo by'ova okuwulira mu katambi ako, kyongera kubeera nga kiraga nti baakuba dda ebituli mu High Court nga kwogasse n'abalamuzi abali mu musango gwabwe guno. Olowooza kino nno kinaabataasa kubanga ndaba buli lwavaayo n'ayogera ayongera kwokya mu kkooti, ali mu kwokya kubanga ali mu kwogera ku musango nga tateekeddwa kubeera nga agoogerwako olw'ensonga olwedde guli mu kkooti. Ate kati ne mu famire ey'omwami Haji Ali Mwizera yo yayokyayo dda, kati katuuse ne ku Nazaala n'amuvumaavuma bw'atyo. Mu butuufu olabira ddala nga ayongeredde ddala okwokya ebya ddala nga bw'okiwulira. Golooza zino ensonga zigenda kubeera nga ziggwerawa kubanga ye Hajjati Zulu akomyewo ne Part 2 gy'ayise ye okubeera nga agenda kulabisa, gy'ayise okubeera nga ensonga agenda kubeera nga azireeta mu kkooti ey'abantu. Jjukira ddala ne mu kusooka ensonga yazisoosa mu kkooti ey'abantu, wadde zaali mu kkooti eri endala naye yazireeta ne mu kkooti ey'abantu. N'asooka ayogera ebigambo eby'obulimba n'awaayiriza Haji Ali. Kaakati mu ddakiika ntono nnyo olutambi ne lukyuka okukakana nga lumukyukidde ate nga ye abantu gwe balaba nga ki, gwe balaba ng'omubi. Olowooza kakomyewo ne Part 2 eno ye egenda kumutaasa kubanga olwasooka ebintu era byamukyukira ne bimutabukira, abantu ne bamutabukira ne bajjayo bwino we, ne bajjayo buli kakica gwe yali akoze okukakana ng'ekintu kimutuddemu. Kakati mweno Part 2 gyakomyewo, olowooza tekigenda kuddamu kimutuulemu. Nze ndowooza Hajjati Zulu kekana akaseera kabadde alina okukola ki, kabadde alina okukakkana n'abivaako. Ekirungi n'amawulire gabadde gamuvuddeko, gabadde tegakyamwogerako, yandibadde ebintu akola ki, abikomya wano. Kati yandibadde atwala obudde n'agamba omusajja kale namuwaayiriza kyaggwa kannoonye ekirala ekyokukola ki, kannoonye ekirala ekyokukola. Amawulire gabadde gamuvuddeko, go ge mazima nga amawulire tegakyamwogerako. Yandisirise n'abeereyo mu kayumba ke n'akola ki, ne yeebaka n'asirika. Naye kaakati kavuddeyo mu Part 2 ndaba ebintu bigenda kwongera kubeera nga Mwanattu bitabuka butabusi. Genda mu comment section gumpe endowooza yo, gwe kiki kyolowooza ku kya Hajjati Zulu okukomawo mu mawulire ate ng'akomyewo ng'ayokya nga n'okuvumaavuma taleka bannazaala bonna abayisizaamu eggaali, abavumyevumye abalangidde, ndowooza mumuwulidde awo. Kasita oyisa omuntu omukulu mu kamwako oba oyogedde ki kasita kibeera kibi, definitely obeera omuvumye. Kati Hajjati Zulu okusinziira engeri gy'ayogeddemu ku Nazaala we, awo aba amuwemudde. Mu Buganda tuba tugamba Hajjati Zulu awemudde Nazaala we. Genda mu comment section naawe obeere nga Mwanattu otuwa endowooza yo. Nkujjukiza subscribe nga gwe atanaba ku subscribe ku mukutu guno, naawe atanaba kulaikinga video eno. Genda maaso video eno obeere nga bw'otyo ogimpeera like. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.